abalungi abatulaba mwebale nnyo kubanga mutweyunzeko ne ku mulundi guno. It's a new week na buli kimu ekirimu ndaba nga kipya wiki ewedde. If it has been wacky wiki, ekyo nakyo kyebaliza Mukama because he has a reason for that. Ennaku zino ngattamu ekibuga kuba abalabi nagenza okulaba nga ate nga bava mu bitundu byanjawulo abamu ne bajja ne mu kabox ne baŋowaaye byonna mu byogedde emiramwa tujagala naye mu mikisinga mututegeerere ddala naffe ensonga zino. Omu naŋŋamba nti nawasa mukazi muganda naye njagala mbyetegeerere nzireyo ewaka mubuuze nange obubuuzo. So tujja kuba tugattagattamu awo anti ensi eyo gye mugitutte buli ajja gye muli mumusaba agireegiremu awo. Tujja kukikola. Solomon Kaweesa gemanya mbaawo nnyo mu kiti ekyo ekya Uncle Kaweesa. Ndi ne Mami Irene, ndi ne Ankoziwa, ffenna twakalidde eddamu za mugulu okubanga ne leero tuleese omulamwa omupya. Naye twebaza bannaffe bwe tutambula mu nsonga eno bannaffe aba Pride Bank. Tewakyali kugire kati n'ekikopo nywera mu kya Pride Bank, simanyi munywera mu bikopo byawa bannange. Era Pride Bank ekitegedde bulungi nti ku sseetu kubaako abantu basatu. Ndowooza tunaatuukira ku weekend eddako oba tunaddamu osisinkana. Ekikopo kya Mami Irene manyi toli mwana mu byojja kituusa n'ekyankoziwo ojja kituusa. Tweyanziza in advance. Thank you so much Pride Bank. Mugezaako kutuusa bubaka ki? Pride Bank tuyina ssente aka akasonga kanafu nnyo tujja kukakola kubanga engeri era gye tuva mu bitundu ebyenjawulo. We need to spread. Yeah, you're right. We need to spread the message to the different parts of the country. It's Pride Bank. Bakiraba ku kikopo awo. Akasente mukaleete tukatereke amagoba gammwe banyongere ku bikopo ebirala. On that note, n'abandi balina account mu Pride Microfinance bakimanye nti automatically kati bali mu Pride Bank. Bakyukidde muli so togende kati ate ffe tuli ba microfinance ate mukoze bya banka totuuka ku branch n'odduka weewo kyama bukyama. Yes. Toshali mu microfinance oli mu banka mwennyini oli mu kintu mwennyini atereka mu banka ema newola mu banka. All right, that is it. New name, same pride. Exactly. Mimi's Glam webali nnyo ku ka makeup kwao kaviiri biki abagole bannaye mweyune mwebale nnyo ababukinze omwezi oguddako ogw'omusanvu ogw'omunaana mwebale kukola kintu ekyo. Mulimu n'ababukinze paka December. Reference abamanyi kye baagala was Banakamwante abo bamanyi kye baagala. Yes, mwebale nnyo mwebalire ddala. Nacha Ebo Tokia Events abogezi b'emikolo oyo CEO tutambula naye wano ka season kwekali yangu ya date abantu mbagamba mugenda waliwo set mugenda okujja ogamba nja kuddira omulala n'akuba immediately n'abookinga obeera osigadde era kakati Tokia masa wegenda kuba ebambaza ku set wano. Ibise tuba ne uniform wano mugenda kwambala ngeyiko Banakamwantette wano Tokia. Amina ekyo tukyeyanzisa bino. Uncle Solomon kati nakugenda nnyo Mimi's Glam kyetwerabidde waliwo abantu abagala weeks. Oh yes, so installation abagala ezokugula. Exactly. Yes. Mimi's Glam byonabirina. Amina. Genda yo mukubireko munonye ko nawe batagirina eye bawaginonya. Ate nawe bwoba oyagala weekolereko okewaka lipstick. Lipstick abana okamutuma naye obuntu bwe bwa bbeeyi ati buli kiba kya bbeeyi layisa agula buwanana. Next simanyi nti lipstick ng'agula emitwalo 8 2 15 abiri nakugenda waggulu namutuukawo ne mubuuza kyanjawulo ki ekiri kwono n'akafaairi ak'ettaano oye nti ako kasiiga omuntu ne bw'okola oti kagaanirako ne buulya emmere akantu ne kagaana. Okay, away from that ensonga muzirabe eyo ku mikolo. Recently waliwo ka video ke bampeereza kabadde musenga
ngabo senga bana senga si yaleeta omwana awo senga ali afulumya omuko na tumutuma muwala we yakivugaawo kino ekikwata ku Nabukenya senga nakola atya senga nelisirabanga ku senga Mutongooli ayi naludde okulaba senga anyirira Ngooli senga abadde muto senga ng'anyirira asinga yagala yasinze ku mugole kale kankibewo banaye senga nga yeekola ebintu bye nalisirabangako oba singa akavidiyo nkabalage bulaze ebya copyright nabirabire to maintaining standards nkugambye senga yazinya amazina awo agatazinwa abasenga mu kidaala atuusizza omugole wa mutwanjulidde bataata basimanya baani ennyukuta azogerako bitundu mu kifo ky'okugamba ono ye mwami wange ku lw'omuwala wange ye mwami waffe collective effort ate nga bwamuyooyootako ne mu kirevu neniraba nga nze ndi awo kaweesa weeyagaliza senga ali mu kirevu annyanjulayo mpulira anfuula fankatebo embeera entambulire bulungi mpulira neŋŋamba guno mulamu tujja kwogerako simanyi oba senga oyo aba akisussizza kantandikireko wammamya Irene ngeri gye bali nti ye senga gwe mmanyi mu kitundu wano agabye abaana b'abanyino oba naawe kennyini omukazi w'emyaka 4 nga lwakola embaga n'akuleeta okwanjula tuyinza obutakukkiriza oyinza okukola omwana oli teyakoze lwaki mukola ebintu ebyo senga kakati abalanyi baffe aba SK Media twagala kwebaza nnyo bannange okutwagala mwebale okusubscribinga mwebale okulikinga videos zaffe n'okusharinga namwe abakomentinga mwebale ddala mukola kyamaanyi basponsors baffe tuboogeddeko mwebale nnyo mwebale ddala nze mami Irene nga bulijjo simaako n'abami banyo kakati on a serious note n'okuseka kunvuddeko senga manyawo okoma mukwano ate awo aba asusse senga manyawo okoma eyo bimwami waffe mukwano bimwami waffe wantwagawo omwami waffe omwami awo wa muntu ogu abasigadde bonna abalina tebamuyita baganda baga bamulamu waabwe abalenzi abamukodomi waabwe gwe naawe baba wa muwala wo kambuuza muzira mwami kaweesa tamuzira owulira mu buwangwa tamukola ki tamuzira anti era omukolo gwabadde gwa buwangwa senga oyina bbaawo this is formality senga oyina bbaawo omukolo mwagifuula formality totawaana nze nga nange bwenyinza okwagala bbaawo nawe nogafuula mawe muugirano please totawaana that's a no go zone naye ate mu buwangwa muwala wo nga gwe sengaawe asobola okufumba mu ddya lyerimu naawe nga walibaawo condition mu buwangwa nga nange nzikiriza nanyini musajja oba ojjanga buli kulevo twatuukaawo mulembe gwesijjukira nakujjukira anti era tewagulire ate mwami kawesa n'ekyalango ojjeko n'ekyo bone basenga ati tubanenya mwabawala abafumbi bala mumuyirikiza nnyo batya gwe n'okwata senga kito kirungi kikyeru kikusinga gwoli bulaka ng'ekikopo kino ekya pride oli muddugavu muzibu okutesenga mweru atiba alina akabina gwe tukayina anti yagenda okunyumisa omukolo anyumisa omukolo nekyo ekigenda okuva mu ekyo lwaki ndeeta senga wenkanyanya tuzina tugenda ye atambula bakuba ku mwami amazina mutuuza nyomusazogerako kakati what do you expect kyesibagambye nno mu kumutuuza wali yasooka namukwatako eno wansi ukabina bwati akalire bulungi ate okwo baitwa okuteekateeka omuko amanye nti gyeyakyadde bayiza nti nze senga wenkulabiridde wenti ate oli mwalange omwana agenda kukola ki omukolo bw'anakola n'akubendeka muladde wasenga ogenda kumunenya ekirala abawala abo balaba balina obuzibu baba ne basenga baabwe abakulu bagira bakitaabwe n'amulekawo kubanga ayagala onagenda okumira ebifaananyi oli mukadde nekitegeeza ki yesengaawo ebifaananyi bijja kufa kabakirabe kati kabakirabe tekiwangika mu fulemu wabanga si mwami nti mwami nnyo akamesa kikabagenda gende wasenga senga watibye I'm telling you ekiramba mukisa senga njagala kulaba nti mwaye munange omanyi senga tusingayo togemu kiramba mukusika na kiba ki nga mwogerera ddala
basenga mbatune besiwa fungo bayina basajja what do you expect oyinza okukasanga kamanya amaka owulira basenga mbato twabalina basajja agude ku mwami wa mwala walaba besinga katini olufu balina mu egi yemu nga tiwali nnyo watya nga famire eno omwami ono oba taata ow'omwana omuwala teyazaalibwa na bannyina naye kitaawe jjajja w'omwana omuwala ng'alina omukyalo ow'okubiri nga lwazadde abaana leeti basenga kakati obuvunaanyizibwa bwa ssenga oba okulonda ssenga taata we asobola okuyambako naye naawe ng'omuntu otuukidde okugamba nti kande tomusajja wakuba weetegerera bulungi kitegedde ekyamazima olina okutula weetunulemu naawe otunule ku ssenga bwe bakuwadde otanyini nnyo olina right wabira abantu banja ekika kibeera otandika okutegerera kitaawo okusenga gw'ayagala obeere naye jjukira guno omukolo gugwo kitaawo si yaleeta omukolo gwo guleeta atufunawo ogutwala bw'oba toyagala mbeeko decisions zenkola utasenga nedda kansooke nkubuuke ngende ewankozi wange awo wakyayokya ankozi w'ensonga eyo abalabi baffe abalungi nyongera okubabuuzaako nga bulijjo ankoziwa owaana kenywemu ku lwekyo mukulu Solomon Kaweesa omulamu ogwo mulungi era ngwagadde nnyo naye nzize mbagamba ndowooza n'abalabi baffe batandise okukiraba nti kasita abantu baalemwa okumanya amakulu g'emikolo gino bakyakola ensobi nnyingi ate bakyakaaba nnyo ng'emikolo giwedde Solomon omuntu eyayitibwanga ssenga okubasiigira ekifaananyi yabangako ebyokulabirako wabangako ebisinziirwako ekisooka yabanga mukyala ng'akuzeemu ng'akulidde ddala kitegeeza ayina byayiseemu ng'omuntu ayina byalabye ku environment emwetoolodde bazze ng'akula baatunuuliranga nti omuntu ono yafumbirwako baatunuuliranga omuntu ono bw'aba yafumbirwa afumbye ebbanga ki embeera ze ziri zitya abaana b'abaganda babagenzeeyo okuwummula bamwogerako ki abaana b'abannyina abagenzeeyo okuwummula bamwogerako ki nga waliwo ebintu ebitunuulira ne bagamba ono kimusaanidde agwanidde okubeera ssenga naye kasa twadda ku mulembe guno ogwa showbiz kasa twadda ku mulembe guno ogwanjagala balabikira bulungi mu bifaananyi gyoli abakadde kamera bw'omukuba ekifaananyi ezikira twagala kuvuganya njagala ogwange gusinga ogwa gundi nga bye tutunuulira mu mikolo ebintu nkola bya kivubuka bannyinaze sibalinaako buzibu muleete basenga abato muleete basenga ababigula muleete basenga abamanyi otukwatako naffe ne tukifiiringa nga batukutteko febiti mwe abaana battu abalenzi bwe bakutega senga yenna n'akukola by'oyagala sikulinaako buzibu akuwa ennamba olwo okusalawo ng'omuntu omukulu nawe weerwaneko mu ngeri ekugwanidde ng'omusajja akuze kuba teri awasanga muki kati yerwanika atya wamagezi ki bwogiteerawo ennyama omala giragira nti lya tewaliyo embwezi empisa nga oba tugigambye nti era n'ey'empisa emanya nti ku ssaawa 11 bw'olaba esowaani mwolira nga bataddemu ennyama sembera kavula mwe baana mwe abawala mukyakaaba nnyo bwe mutagerekerawo malala anti lwasoba ngaoyogera mazima tonnawezaana irene bwe banagoba tunaatetenkanya okimanyi nti no sista wange yajja mu kisenge kimu basenga batayimya basenga kubuza n'agamba yali sista w'omugole nga ye metron n'agamba njagala basenga abanyirira bokka naye bw'okimanyi ekintu kyanyiza basenga abange abamupaka olwaleero nti ffe maama ati kati ebamanya Irene byenkugambye nti twava ku mulamwa gwaki gw'emikolo tuli ku showbiz gw'omwana omuwala omugole ate zo ensobi muzikola nnyo ne mutuleetera okukola ensobi
ne mala ne mutunenya ne mugamba abasajja tetulina bugumiikiriza kino kibagamba abasajja is an animal that is never and should never be tempted. Omusajja waliwo ebintu bibategezesa ku musajja. Waliwo ebintu bibategezesa ku musajja. Obiraba ne ku mikolo. Nina omukolo gwe naliko bantu bange. Omwana omuwala nalonda senga. Nga senga mukulu naye nga atalabika ye muto. Mundabika senga ye muto. Senga nayambala gomesi nemutuulako. Senga ng'alina eriiso litambula liti. Senga nanyumira makeup. Nebe nali ntambudde nabo abavubuka bange. Focus bagijja ku mugole ne bageza ku senga. Ne batandika okuntuma obuvunaanyizibwa noonye ennamba ya senga nabasobola okubasenga ku mikolo gyabwe naye abeereko omugole omulala abeere senga kakati abaana abawala ezo nsobi muzikola out of excitement naye mugenda mu bintu buno mubitegeere bw'oba olonda senga oyo omukadde yakola ki ate mu famire zaffe tusobola kuŋŋamba ti Solomon ndi muganda wo gwe tewazaala bawala nange saabazaala muganda wo ne mukulu waffe Walusimbi teyazaala bawala ne mukulu waffe Kimuli teyazaala bawala n'ekirala waliwo abantu abakulu abeera mu famire nga bantu bakulu ng'ekyamazima kati waliwo bajjajja muto bajjajja nga si mukwadde naye nga muto kati for example bajjajja mutiini nga ekyamazima watu olina senga bajjajja mutiini asobola okukolererwa senga era kisigala mu famire ng'embeera egaanidde ddala era waliyo mu famire omuntu oyo njagala mbateeke mu kino tuzze nga twogera ku butakkaanyu bubeera mu famire n'empalana ng'ebyaddala senga omutuufu y'oyo omuto naye olw'obutakolagana buno obuliwo mu famire bali kusinga okuleeta mwanyina wa gundi oli ono omuto kagende era yesenga nga bo balina bye beewala anti Uncle Solomon n'ekyo kisobola okujja mu mbeera bweti ekisooka era ekikulu ne bw'aba agenda kubeera senga muto era abafamire bamanya ono nno yadde muwala waffe amaguka ono nno yadde muwala waffe tajja kwogera bitasaanidde ng'aweereddwayo eddakiika emu bbiri okulinaana omukono gwe tuleese okitegeera waliwo omuntu ng'okulinaana mukazi wo Solomoni mu ddakiika ezi aba ayogedde bitakwatagananga mutwalo agenda ovaawo nga Solomoni otuukira mu kuwoza waliwo bakwano baffe nga omuga tasobola kulinaana mukyala wo olugira nga atandika ogahabalizawe gatagenda mukwana naye nga byayogera waliwo we twagenda ne tusisinkana ebiwali we nategerera nti bbaawo musajja kati waliyo abantu abo nga neddakiika emu tomukkiriza kulinaana mukyala wo newakawo toyagala akyaleyo tomwagala mbozeeko meeno bwe tujja ku seeti tulina kwesiibulira awo ne bw'oba mulwadde olina kumubuzaabuza gyendi eka ziba ziwera nnyo n'omugamba ate mbadde ngenda Emmengo nvuddeyo ate kati abankimya aba station nga talina kulinaana famire yo bw'oba wakusigaza mirembe kati n'abaana bano abawala ne bw'aba nga senga muto batunuulira ali mwensa tamansa ntungo alina disipulini eyo kuba ayinza okuba senga omuto nga aliwo embeera eyamuleeta nti wali otegeka omukolo Mami Irene nga senga oli gw'oyagala waali olw'ebizibu ne bijja senga oli n'atufaako ne bategeka bufe okuba wano mu Buganda wensinga okiraba tetusobola kukola mukolo gwa ssanyu nga tukyalinawo ge tuyita amaziga mu nnyumba ne baba mangu olumbe n'ogamba nti feeling yo tis nakyo nti olw'okuba nali njagala senga oli n'amuddidde mu bigere yaba atwala ebiki awo ne tufunawo senga muto kati senga muto oyo watya nga ajjidde mu bigere byo yafuukira ekizibu awo ebeera ntaanya ettamenvu naye nga era onooli we yamulondera nti bwe mbanga nvudde mu bulamu bw'ensi Irene yaba atwala obuvunaanyizibwa aba yamulabamu ensa so naye kati kana akatikkizo kabagize abaana battu abalenzi ze nva waggulu nga mbagamba babakeme nammwe mulage titemukemeka nti temukemeka mubagaane senga bw'akuwa opportunity gikozese bwe tugenda okugema akajanja kasusse mu mikolo n'akajanja katususse mu mikolo okuyinikiza olugezigezi tebawabulwa bamanyi bye bakola biki
Bejimaro okugwa ne batomeranga bakala. Olundere buluno olubiguze mbwa kabina. Olwo. Bundi omukola ayinza okujja ku Tokyo. N'abatuukirira baagala muli boogezi kati mwenge enkola yammwe ne mutuula ne mulaba kyetaagisa ne mubuuza ebaba mumira okufunya abantu. Excuse me, senga yaani biki? Ukawa senga muze balmu. Bakisobola. N'abalaga ati nasase wodde omukolo gwange era sinjagala tekikola. Tewono omukolo era bye bimu n'okupangisa. Bye bimu n'okupangisa. Kubanga balina qualities batunuulira twagalanga mweru nga mami Irene twagalanga munene wa kabina twagalanga ki ne bakuleetera omuntu alina okuyoyota mu kiseera ekyo nga naye alina ebigendererwa bibye okitegeera nze namukolo sityagwogerako twatuuka mu ddiiro ng'abazadde tebamanyi nti omwana omuwala yapangisiza senga bo babalira ku bannyinaabwe babalira ku bannyinaabwe senga gundi family ezimu ziri organized era bo batuuze eri olukiiko lwabwe olw'abakulu bataata baffe ne batuula bagamba kakati omwana Solomon Irene yamugaba kakati bw'aba weewa Andrew Irene tekijja kulabika bulungi kuba yagaba abaana bonna owa Rachel mwannyinaffe Rachel yabamugaba bo baali bamaze okweteekateeka tutuuka mu ddiiro tulaba linnaggwano yeteekawo beekuba obwama beekuba obutumwa temumanyi musajja mukulu yampita n'aŋŋamba bwana Andereya ffe basenga betumanyi be bakola bakye oyo akola ebibi ebyebifaananyi naye bwe mbanga nabasasudde ezaage oyo tebetukwatako era n'omusajja mukulu mwami Ntaka nkutumiddeko mwami Ntaka gasita ku nsonga eyo musajja mukulu n'aŋŋamba ebyensonga kakasa nga bikolebwa bannyinaffe omu ye yakwata ekibbo omwali entabaluganda mulala n'akwata olwendo lw'amazzi ne bakola ebyennono biri ebyabwe eby'amasaali ne tubibalekera wabweru w'ekidaala naye ng'omulamwa ogw'ennono ogw'okuzaalibwa nga gulina kukolebwa mu nju ng'olwo tumuyingiza mu musaayi gwaffe mu kika kyaffe ng'omwana aleeteddwa omwana waffe ow'obuwala gwakolebwa basenga ekirala mwe abazadde mulekerawo okwekkiriranya nammwe mututamye emikolo olw'okuba omwana yajja e Kampala munnaye wali osula mu nnyumba ya bisenge bisatu akuzimbidde ey'ebitaano munnange omwana tagambwako abaana mubawabule balekerawo okukola ensobi gye mukomye okuleka abaana nga mulowooza bategeera nnyo ate nga nabo tebategeera bye bakola mu mikolo gye mukomye nammwe okukaaba enju zammwe gye zikomye okuswala gye bakomye bayita ab'ebisiraani abaana bagundi baleeta abasajja naye tebafumbayo ebyo bye mulabanga ebya bulijjo ebyo mulabanga eby'omulembe bye mwagala ebifaananyi binyume nga temufudde ku lwaki tukola emikolo gino abaana bakyadda nnyo awaka abalenzi bakyakaddiwa nga bawuulu nga baba babalira bakazi yazaala muwagundi yazaala muwala wagundi yagenda bwati yafumbirwa eno mutereere n'abaana tabalabiridde mutereere nammwe abazadde abaana mubabuulire ne bwe babinyiiza omwana bw'agaana okuwulira ky'omuwabudde nga ggwe omuzadde nekuwangatto tatawaana ate ekibi bakyogerako enkolo ffe tujja byogerako ekirala ankoziwa kyendabyemu kikino ng'okubira basenga ab'ekika kino nga senga Yesu mukulu era senga wange muganda wa kitange naye nga mukolo gwendeese abaana be tebakuleetanga akati n'ayagala akikube ate omuko gwendeese musavamukko ayinamu akati ate wadde balungi naye baliwo ku lujja oluusi n'abagenda bagenda mu ŋŋendo etyo akati senga oyo muleese ye mulonze ye senga wange muganda wa kitange ndabika ninaako buzibu nange simulinaako ne mu mbeera za bulijjo mwerabawo temwerinamu buzibu kimu ayina olubugu lw'abawala be afunye omukisa okubaleetako ku front page tubalabe babigula oleese kaweesa mpulira erinnya lyeryo bamugamba n'omugajja ngo wesimbewo ku bubaka bwa paalimenti batandise omulinyisa eddaala gwe basenga n'abo babikola emikolo gino senga n'atega wano muddiiro wano mukolo wano muddiiro wano aba bamuwadde notisi senga we yandikidde baganda be abalala baali bamuyambeko ng'agabula omwami aleeta biwala bye omukomi yayagala atereeze kannafugiini
kakati senga salinge yesize nebyo byonna mwabategeka emikolo nga mulonda senga yani nga simanyi mwagala mupangise basenga abo abaana battu abalenzi babasumbuwa abaana battu abalenzi bandoopedde zo emisango mingi basenga bwe bamaliriza badda mu buboksi bw'abaana abalenzi ate ffe abasajja tulina ebituswaza nkosolo mami Irene naye kyandibadde tulina ebituswaza oba tuli babiri nga siri ku simu akuvuze wa mwami atamugamba tamugamba n'ekirala nga nkubira abasajja tulina ebituswaza okuloopa mwe baanamu abawala ensonga ye kuswaza nti senga yagize erinamu ebizibu bibiri abasajja tutya okuloopa obusonga obwo nti munaye sengawo gwe twali naye ku mukolo alina obubaka obunyuma bwaŋŋamba ate tutya n'okuswala nti ye bampadde omukisa ne sigukozesa kati eryo nga nkubira abaana abawala ebyo mubyegendereze bano abaana abalenzi tebabategaatega abaana abalenzi tebakola ki bwe muba bakola mikolo mukkirize basenga abo abakazi abakadde be balina okukola emikolo gyammwe egyo era abaana abo basajja abaganda bajjajjaffe abasooka buli kimu tebakikola muki mu nsobi gye munaakoma okwagala showbiz gye munaakoma okwagala ebifaananyi ebinyirira gye munaakoma okwagala basenga ababigula naffe tujja kubeebaza okubabigula olw'abaana abalenzi Pride Microfinance, Mimi's Glam, Nature Able, Tokia Events be bannaffe abakutuusaako akanyomero kano abo contract yaweddeko zigula basikonyeeko oyo yaweddeko yazeeyo Lusaka ate waliwo agenda okumwenyiga omanyi bw'otalinyoyinga mangu abaagala bangi ate tugwawo lwabubomi so ku social media eno tulimitinga ba advertisers omulamwa gulemewola buli wotunula tunula oti nga omulala ajja ateekawo okay yes tujja kuba tukomawo n'omulamu omulala okutuusa omulundi ogunaddako Mukama Katonda abatukumire mweraba.